Olutindo ono ku Radio Simba Parish Model mu studio zigikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale. Wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Pira kibazo nembera mu studio za Radio Simba kwanjulira programu eno. Nina Ibrahim Ssemujju nganda. Mbaka w'abantu b'ekira mu FDC. Si ubezi mu FDC. Mwogezi we FDC. Njogerera FDC mu nsi yonna. Mu Uganda. Mu nsi yonna. FDC teyina branches outside Uganda. Tuzina South Africa era olumu ntambula nengena nenzisinkana. Sinzi mwogezi we FDC. Buza abantu Ssemujju. Abawuza Radio Simba basiba ne banyabo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssemujju ngenda kugenda ku Parish Model. Ne very briefly nga sinatuuka ku Parish Model. Njagala comment yo nga Ssemujju nga munnamawulire ku events ezigenda maaso mu nsi currently olutalo oluli e Ukraine. Nali omu ku baali basuubira nti Putin ajja kutuuka nga atidde amawanga ga gye tuyita Global West gajja kuba ekigere agamba owange naye alabika amachinze on nga bwe yamachinga to Crimea and akyagenda mu maaso. Ensi yali yafuuka unipolar nga practically America yaboggola. Putin azeeyo okunoonya creating a bipolar world. Okusooka nze Russia we yayingira mu lutalo lwa Syria. Natandika okuza nti eyagala kuddamu kuzimba lyanyi nayo mu nsi abantu bagitegeere nti baba balabewo. Kwa Syria eri walako ne Russia. Naye Abamerika mu kusooka baafuna ekizibu bwe bawagira abajjako Gaddafi. Basangamu abavubuka abasiraamu ennyo bwe bayita bannalukalala be baali batayagala. Yo jukira nti bagenda bakuba n'embase ne batana ambasada wa Amerika e Libya. Kati bwe batandika okuwagira abagenda okuggyako Bashar al-Assad e Syria ne beezuula nga mwalimu abafaanagana n'ebe baawerekera e Libya okuggyako Gaddafi. In fact ne batya nnyo nga bagamba nti bwe banajjako Bashar al-Assad bano bagenda kusibira Jordan bajjeko King Hussein. Kati ne batta ku bigere olutalo ne lukona. Bwe lukona Russia we lujjodde okumamu omuliro. Kati saawa zino Russia ye kingmaker wa Syria. Kakati ne kino kigurupu kyabwe kye bayita Wagner kino ekyamagye galinganga gana magye bageta batya mu Uganda gana abakuumi betupangisa. Basalasenyi babuwe batyo. Ekyo amagye Russia magye gaayo naye linganga etakiza ndi magye gaayo nigagenda Libya okutekayo Naftali jeno era katawambe yabulawo katono taba kubanga njali amachinze taba kubanga Turkey yalinayo interest e Libya yali anatira okutuka Tripoli okugiwamba. Kati Russia netandika nga esindise abasajja baayo abalwana entale endala gyetali butereevu evudde Syria. Kati otawulwa Ukraine lugisanze eddamu okunoonya nayo bweraga eryanyi lyayo mu nsi. Mpuliriza abantu bangi ku lutalo olwo n'ensoma byensomye nebyendabye. Abasinga obungi nali ndaba Zakariya oyo omu ku bakomenteta mu Amerika. Ng'agamba nti Putin yatula wansi n'abala byanaafirwa ne byanaafuna. N'alaba nga byafuna bye bijja okusinga. Nze njala kulowooza nti obuzibu bwe yafunye kubanga abadde nga gwe baagala okusaanyaawo ye nga ye. Nga Ukraine engeri gy'emulinaanye bwe naafuuka memba wa NATO nejja ne bateekamu ebyokulwanyisa babanga babitaddeyo kuba ye. Mu calculation yenzi bwe mutunulu yabeeranga nga nti
bwe siba kubeera bajja kukola ki bajja kutuuka ekiseera ekimu bankube oba n'ensi endala ezinninaanye ezo ne ziri wano zonna Kazakhstan kikini zituuke zinewagguleko zigende kuba zifunyeyo asobola oziyamba ndowooza kwe kugenda naye ensi ezirina nuclear zirina advantage nti osobola okuziteekako nvumbo ku byanfuna kyokka tosobola kubalumba tosobola kukolayo olutalo era kyobola Putin eggulu bwe yalabye nga nze nadentunya CNN we baalaze nga bakubye tanka ennyingi ezabadde ziyingira ekibuga awambe njala kulowooza ne setback zaafunyemu ewalala ziyinza okuba nga si z'amaanyi naye nga yalowooza nti bano bagayi balabika eno baleetayo ebyokulwanyisa abajama ne balaga n'emmotoka nti bo baweereza Ukraine byakulwanyisa n'aba ne bagaa tugenda kugiwa n'alabanga ebyokulwanyisa byabwe birabika bwe biwera biyinza okumutawaanya kwe kugamba nti mu bagayi abali ku nuclear mwetegeke so ndaba ng'omuntu ye eyatuuse nga bamwetoolodde ne bamutuusa ku kisenge nga either alina kusalendalinga oba kulinda kiddako oba ye kutabuka bana amawanga ag'ebweru gano gonna ng'ogagase Amerika, Bungereza, Germany, Bufaransa ani sirabawo ayinza genda kulumba Russia okujjako ng'amaze kukola kisembayo ate naye kisembayo tajja kikola kati bino ebirala Ukraine ajja gikuba agitaking over abo yakola ku Crimea nayinza okuvaayo naye ajja kunoonyayo n'agifuga afuneyo omusajja we nga wala China wefuga nga bwakola Uzbekistan nga aliyo we I think sirabawo ekyo bwagenda kukita era olutalo nze nsubira lugenda simanyi lwali badde bali mu kwogeraganya simanyi gye bigenda gye bigweredde naye sirabawo because no president yagamba ze drug addict nazi anitamwagala mu kusooka yaga nti agenda kusaanyaawo agenze to demilitarize agenze kukendeeza ku busobozi bw'amagye ga Ukraine kubanga tesobola kutuusa akola kya kizibu naye agenze okukendeeza ku magye tayigenda mu street kuwamba bibuga so andabikira ayagala kuteekawo embeera nga waaviirayo eno gavumenti eba egudde ne bw'ataatekeko naye nayagala kugireka ng'eri ku ttaka. But in terms of global dynamics bw'oba oli China ng'oyina Taiwan obadde buli lunaku ga Taiwan yange ogenda okulaba nga Putin alumbye akubye bano kyenkana abawambye atuuse Kiev ng'obuuza nti lwaki China talumba Taiwan China yinza obutalumba lwa nsonga China nyinza okuba nga njiraba bubi naye ndabikira nga yo yakwata kkubo lyakufuga byanfuna bya nsi yonna bwe naatuusa ekiseera ndowooza nga ebimaze lweritandika entalo ezo bwe zityo era wobadde ogoberera ne bwebadde eyogera ku Russia ng'egiwagira ogirawo omutima gwayo guli ne Russia naye ati wegaba ne muteese teyagala kulabikira mu kifaananyi nga Iran yavayo negamba nti Russia mwe mwagiprovokinze eyagala kusigala because aba China nze siina nsi gye nali ntuuseemu nga tebakozesa bintu bya China kebeera America noyingira mu supermarket n'ogula amasaati mu America ogenda okutuuka e Kampala okusomako nga made in China naye ng'ogaguze mu America abeepanka fe tugenda emaka wano okukola emikolo gy'eddiini engoye zetukozesa ezo zolaba makanzu zetwebika nga tuli ku Kaaba buli wosomako lako made in China donasembayo genda maka nga tulinayo hijja nga basi nearly more than half bwetugenda miliyoni nnyo ziyingira emaka okola hijja omulundi gumu 4 million oyagala okumanya obungi bwabo otunulira mitwalo ena gyegikola Uganda nga giri Namboole just emitwalo ena nomanya miliyoni nnyo kyezitegeeza ate nga emikolo gimu mutambula at the same time naye nga basi zezibatwala olabanga basi z'omunsi zonna eziweddeyo naye half mu kusooka wabeerangayo zi Mercedes ezo ez'aba Germany naki kati half or more than half ba China ate olwasooka ne badereva babaleetyako ne bamakanika kati China eyinza obutayagala kugenda kulutawala na Taiwan
kubanga kiyinza gireeta kati ndati zino ze basibye ku Russia basibye ku China ewulira bubi because China yezimba byanfuna etuke wano Ssente kuziri kugenda gula bintu China. I don't think China yagala olutalo ne West naye Russia byetunda ebyayo almost monopoly niwe bakubera mujja kusigala nga mukyayagala gaasi waayo ate basibye envumbo ku gaasi tebaataddeko ate ndiwe bamukozesa era ejja kusigala in fact bali bagamba Germany emu kuba biggest consumer ba gas yo teyagala banka zonna baziteekeko nvumo era okusigazawo banka mwesasulira so kati ekizibu kya okutabanguka kw'ensi nze nnyina okutya olwaliro ku makya nalenda bamwe ne ngamba mukyala wange nti omanyi third world war eyinza okutabukira wano kye natunuulidde ku makya nga amagye ga Ukraine gakyafuna ebyokulwanyisa okuva mu Bulaaya naye nga ensi ezirinaanye kati Belarus eri wamu mu lutalo luno ne Russia ensi ezigirinaanye awo omuli Poland n'endala nga waliwo okutya nti kasita Putin bano abakuba n'abawangula bayinza okuyingira ensi zino n'ebyokulwanyisa byabwe ne batandika obuyeekera nga bayeekera bava mu zino ensi tewaliiwo omuntu wagenda kukanyuga kikompola kive Poland kigwe Belarus Putin aleke kudikiraringa olutalo ku Poland oba Belarus aleke kudikiraringa olutalo ku Poland nga atera kyeteko kugiyamba in fact nze kabenje kenalabyemu nze zinanya Olutania era TV yani zirinanya awo bano namala bagenda okukolerayo obuyeekera ate nga bwabakuba because bayina border ne Europe bayina border ne Russia ne border ne Europe bwe bafulumako eno ne baweerezaako ekikompana ne bakiranga kivuddemu kuzina ensi Putin n'ayagala ogirumba ate nga bano bagenda nti kakwatako ku territory eyaffe ezamemba banne ajja tuwulira ku makyo yali natandise okutya nga ntunuulira amawulire ndaba bagamba nti Putin alabika mu malirivu bano agenda bakuba bagende mutawalo wakiyeekera naye ngene yadda annyonnyolaga nga nti kasita banaalukolera eweeru wa Ukraine ensenda aziyinza okuyingiramu kati eniwaffe tulaba ng'oluli ewala naye nomala ofuna olutalo olutwala Europe awo n'Amerika nga mweri ne Russia ne zino endala China ekyayogera nga teyogera butereevu ziba zijja genda ziruyingiremu mpola kati nzikana nga tugenze mu third world war kasita nenteeseganya zibalimu waero Russia ne Ukraine kasita Putin takyusa eyimye kubanga yagamba nti ye yagambye nti azze kendeeza amaanyi g'amagye g'abano bw'agakendeeza n'addayo ensi eyinza okufunamu obuweerero bw'alemerayo n'ayagala ensi okugiwamba nga bwe yagiwambako ekitundu mu lubereberye 2014 tuyinza okufuna obuzibu. Ampuliriza Lutindo Ssemujju njagala kudda wano President weekend eno yalonkinze Parish Model Parish Model mwe mwino giwa ssente mu Parliament in very mu byawansi ebyamangu Parish Model eno kyekiki nze asula enajjeera nkiyingiriramu wa toyina woyingiriramu newaffe eriyo Parish emyoga ssente zaweerezebwa constituency ku constituency ekira baleeta biliyoni emu ne miliyoni nga 10 ne bazikwasa RDC ne bawandiikira ekyo nemu n'abavubuka abazifuna basanga babbola ne bagamba ffe twafunayo 10 twafunayo era ne bazigaba fukosi ezimu ziba zaabwe zakulya naye simanyi oba gwe wali owuliddeko gye ziwunya yadde akawoowo nti ssente z'emyoga zabaddeko ekira yali biliyoni emu ne miliyoni 10 emyoga fomula yaagyo yakutwala miliyoni 5 mu buli constituency kiba kitegeeza nti ekira bajja kuleetayo miliyoni 5 kati wayitayo miliyoni 5 ng'ozisubira niziyinza kola omuntu omu azimba ekizimbe ekira kya biliyoni omu just one person azimba kya biliyoni 4 wakati guno miliyoni 5
Mwami Museveni bwe yatuula n'abe-NRM ekyobe gye bamusalirawo nti ye candidate w'NRM mu kalulu akawedde and in future mpaka kufa. Bw'oba ojjukira ekiwandiiko kye baafulumya nga bava ekyobe kyaliko resolution bazaali 17. Emu ku zo we yali namba 3 yali egamba baamalayo akaseera ennaku 2-3 ne bagamba nti kati okukulaakulanya abantu kugenda kubeeranga kumiruka nti ssente zijja kujjanga kumiruka bagenda kuteekayo ow'eggombola gyali ng'alina eddiguli bakoleyo ne akakiiko akanaatambuza Parish Model baleete ssente kumiruka abantu eyo gye bajja okulabiranga nga bayitiramu obukiiko biki bagenda ozikozesaamu mu parliament mu budget zimala kutuuka ffene tulaba kye tugenda ozikolamu akakiiko kaba kabatambuddemu dda era mu budget eno budget ya gavumenti eggwako omwezi gwa 6 eno egenda okuggwako baali bataddemu biliyoni 4 emyoga gigenda kwetaaga biliyoni nga 6 bwe batekamu biliyoni 4 nga teziwona parish zonna mu Uganda naye ebyembi nga ne committee ezigenda okutandika Parish Model waziyite Parish Development Committee nga teziriiyo kati ne tubabuuza nti we ziba teziriiyo zino committee ssente ani agenda okuzirisiivinga n'okusalawo bye zigenda okukola kati kwe kuttamu ku bigere ne bagaana okugamba era mu kusooka baali banenya parliament nti yaganye okuyisa ssente neetuwa ssente nga tezimala ensonga lwaki Parish Model yali yakutandika financial yeeno ng'etandika kati yali badde ng'etambudde omwaka mulamba so kati saawa zino komiti ndowooza ziteekeddwayo nze mu Lukamwindi ekirinya sinaagiwulira naye wala wadde owulira training nga zigenda mu maaso parish committee gye ziri kati sente zigenda kujanga nga abo be basalawo kye zigenda okukola kyevudde nkugamba nti gwe tezikukwatako yensonga nti n'abali ku komiti olina gw'omanyi kati gw'oli mu luka gw'ekira omuluka gw'ekira gulimu ebyalo Najeera eya Busibante ne Bulabira gulimu Kira gulimu Kito gulimu nakyalo kyekirala ne Bulindo ne Mulawa n'Ensasa ebyo byebyalo ebikola omuluka gw'ekira ebyo bya miliyoni 5 ebyo miliyoni 5 ze zirina okutambula awo Najeera Busibante ne Bulabira zigende Ekira zigende Ekito zigende Bulindo zigende ne Mulawa kati ebyo ebitundu nga bw'obimanyi kati bajja kujja era basangeko stage nga ya boda baweeyo n'obutale 10 ne mu katale bwe batyo nga bwe baakola ku myoga endala banoonye komiti z'NRM bazibawe batambule bagende so therefore nze saagala kubugumiriza abantu Peter ddayo wali emabega ssente ezibadde ziweebwa abavubuka Youth Development Fund n'eziweebwa abakyala ez'abavubuka zaatandika biliyoni 10 ojjukirawo Honorable Janati Mukwayi bagenda ozirondoola nga teziriiyo natuukako ebweyogerere ne Kasokoso ng'abaana ebaziwadde bagenda bakwata ab'e Kasokoso waliwo gurupu emu baagiwa miliyoni 10 naye zigenda okutuuka mu gurupu nga ziri 8 neyabayambyeko okuzireeta ne bali abaazita baalyako 2 ne batuusa 8 naye ng'ate mu mateeka bateeka okuzisasula ne bazisulyako ne interest in fact bayagalanganye 10 zooba ozikozesa oba omwaka gumu beebiri ozizeeyo abalala gwosigale ng'okozesa amagoba g'okozeeko abalala basobole ozikozesa nze entunulira yakyo saagala kumalamu bantu maanyi nakubagaana kununa ssente bazinone kuba uzina abazizi bazinone naye sirabawo bwe zigenda kujja bantu mu bwavu bajeti ya gavumenti yonna eno concept ewandiikibwa bakugu omwami omuusi mujjukira linnya manyi profesa wa byanfuna ku MUBS omulala ye permanent secretary wa ministry ya finance kati mukulu Ramadhan Gobi be baatuula ne bawandiika nga baline
operation wealth creation eya genosale ne bakiconceiving ennaku zino babadde mu kutendeka ba implementers ongamba nti abakugu baffe mu byenfuna kino bayinza okubanga tebatunuulira kubanga baga nti omulaka gwakyo bw'otwala ssente mu bantu ne zituukira ddala awatono awasembayo ekigambo ky'ebyenfuna baga nti you excite expenditure kati atunda sabuni n'atambula atunda ki kati bano be bakozeeko kati awo ebyenfuna byeyongerako speed bwe nali mpuliriza nafuna omukisa ebaali batendeka abajaasi abamu aba wealth creation nga wendi nsobola okuwulira bye babasomesa nga bagamba nti abasajja e Bulaaya bakola card system nga Ssemujju spendinga z'otannaba kufuna ne buli lwo spendinga z'otannaba kufuna kitegeezo w'emmotoka akyakola gundi akola kati nga baga nti challenge ya government eno ebadde nti tupostinga growth figures nti economy etambudde at 3.3 which is a very high development figure nti neeno wansi abantu tebagiwulira baga nti gulawo neeno wansi otuuke kati ebyo pita ebyokuzannya nakugamba aba UN bwe baamala okuyisa ebya Millennium Development Goal ne basalawo bagende baparticipating babyeko kye bakola nga UN ne banoonyayo ebitundu bwe banaakikolera mu Uganda bakola Millennium Village ne bagiteeka eisingiro bwe twavaayo nzo okuwawera-bidde nayo ne honorable tips bagana abalala twatuuka eisingiro mu sub-county erinaanye Tanzania oba ne Rwanda aba UN nga basaasaanyiza miliyoni za $7 kiki baakola mu ggombolola gye bagendamu bwe baatuuka mu ggombolola eyo ng'eri ku nsozi nnyo abantu tebalina mazzi ne bagenda bazimbayo water facility ne bapampinga amazzi ne bagambusa ku nsozi nga abantu tebakyagendeyo wansi kunona amazzi oba amazzi ne gamusanga ewaka ne bazimbayo secondary school ne primary nga gyeri ne bazimbayo n'eddwali erijjanjaba abantu ne bateekayo ne kaloko bank ka cooperative mu katawuni omuntu atandika okusevinga ssente ne bakolakola n'enguudo ziri mu kitundu n'abantu ne babakolamu omulimu nga balimira wamu batundira wamu ng'emmere yaabwe olwokuba yali UN nesooka as an experiment ne bagulako n'emmere amatooke bagatunda mu kiro ne bagatwala isingiro buli mwaka kino kyaliwo lumu buli mwaka isingiro nga tujiwa billioni ezisukka 25 as a district zezigenda ku district headquarters zigende zikulaakulanya ekitundu abayisingiro bonna ba district nga baddukayo bali mweno ggombolola omuli UN ne chairman gye twamusanga nga bonna babeera eyo ggombolola nagitukamu tebaginyumiriza naye ng'obulamu bwayo babawadde amasanyalaze ku ezo sente ni miliyoni 7 balina amasanyalaze miliyoni 7 eza $7 miliyoni 7 eza $, ze billioni nga times 3 nga billioni 2 batugambye mu 5 baba wa masanyalaze gombola namba ne baba wa amazzi ne baba wa amasomero ne baba wa amalwaliro ne baterawo banka nga bwe baba baguze ebintu sente zaabwe zonna bazeeta mu banka twagenda mu katawuni kawungezi nga bagenda okugyayo sente ne tuvaayo nga tubuuza nti kati gavumenti nvu ky'okusinikanga biliyoni z'esindika eno lwaki ezikwata n'eziwa UN negenda nga ng'ekulaakulanya eggomboloola ku ggombolola because eggomboloola ya UN yali different era bwe bajja mu parliament UN ng'eyagala kukola in one other area otawo lwali awo tolumanyi abayisingiro nga UN teva wano nga bagagitwala Karamoja omuntu agenda okulaakulanya abantu ku bwidde byagenda okukola mu kyalo masanyalaze mazzi ddwaliro ssomero n'obulimi n'enguudo abantu bonna nga balimira wamu sinti balima nnimiro y'omu mu ngeri ya ujame ya Tanzania naye buli omu ng'alima ennimiro ye bulungi ne baba ashuwaringa nti buli omwana alima ebirime bigenda kufuna akatale ewaka ewaffe waginganda ebijaba gyenzaalibwa muto wange nzirako yalabirira yawo musomesa amatooke gabadde gatuuse ku 3,000
enkota kati gaddayo niyo tuweeredde awo myezi ng'ebiri emabega nga gagula 3,000 n'atema enkota 100 ne bamuwa emitwalo 3 ng'atema enkota 100 naye nga tasobola kusasulako bakutu bakola mu lusuku naye tasobola kulyako. Abalimi suubira nti bw'onaakwata ssente za Parish Model n'ozitwala ebijaaba ogwo muluka yenzaalibwa n'ozibagabanyiza ne balima amatooke ne bagagula 3,000 bagenda kudduka. Nze nagaa Peter nagenda emukono ebulimu okulima baneiba bange bwe nali nguzeeko ettaka nga ndowooza tebaagala kulima nennima kasooli nennima ebijanjaalo nennima ng'omanyi omuntu nga oyagala ekintu obudde n'okyamuse enkima ne ziryako omu ofcourse omu ne bamubba eyavaamu mukungula nannema ekyomukolera era bwe namugyamu ne mutwale wa maame Kawanda ne mumuzaawo twagenda okumutunda nga yakozeseza milioni 3 ntunze 1.8 ntaddemu milioni 3 ntunzeemu n'emitwalo 8 emu abiri ebuliddeyo kakati awo wenyini naku zino naddamu okulima tractor okujja okulimira yiika 2 tractor ekujjako emitwalo 26 okujja okulima osige kasooli ensawo ya kasooli n'otuko gitunda ne bakuwaamu mitwalo 2 3 4 5. So abalimi nze ndowooza nti ate nga mu Uganda abantu ebitundu 68 ku buli 100 bawangalira ku bulimi. Either Uganda yalina okuva ku bantu abalima tudde ku kirala oba be balima bikyuke mpuyenye president nga abanyonyola bw'olina yikemu lunde nte wano simba omuddo gw'egundi niyogoza lwaki tebikola nti abantu be batawulira oba president byayogera bye batakiririzaamu. Fomera y'okuyambako abantu mu byalo okugaggawala nga tulina abantu 68% bawangalira mu byalo si ya bino ssente ennungi ozitwalayo naye oteeka okuba nga ogenze kulaakulanya bye bagenda okulima ne maketi yaabyo nga weeri Peter otambula mu Kampala wano ennaanansi n'osanga omuntu ng'atunda ennaanansi 7 omutwalo gumu gwomanyi gutolima nko tumanyi kyekitegeeza ffe twalima ennaanansi zikusale emikono gino n'amaaso zijulwa gatungulamu okuzikola omuddo no ennaanansi 7 nga zigula mutwalo gumu okuweza ennaanansi 10 wozirima nkugambye amatwe gaali ku 13 ennaanansi 7 mutwalo kati ate 7 mutwalo nga tuli mu katale ng'oli Kampala si eri gye bazigula enazigo wabula ng'oli Kampala situzijje kangulumire simanyi ziviirayo ku ssente mmeka. Edda abalimi Masaka nga bali mu cooperative baateekawo crepes ng'ennaanansi zaabwe bagenda kuzisaamu nga bazikamula mu soda. Nze ntera okutambula nengenda lumu nali nveeyo mu mambuka nenyimirira erira okona Kamudiini nga emitwalo 2 ogule kutiya y'emiyembe n'ogireeta miyembe ekije tutunda Essoroti waliyo factory eteekwa okuba nga processing emiyembe abaka parliament baayo bwe baba boogera mazima nga olumu baana abenaale mbajja kulima bunde bali n'okubulira amazima twatuuka nga emiyembe giva Kenya gomanyi nti emiyembe gye batunda okusitula egisinga obungi giva Kenya ennaku zino bamuyita apple mango si yekka ziringa type 3 ziva Kenya. Bwe nababuuza first and foremost emiyembe gya Uganda nga gagirimu obuwuzi girimu ebiwuka tebasobola gikuba mu juice kyebava bagikuguza ekutiya emitwalo 3 n'ogikuba mu motoka n'ogireete waka. Kati abalimi golooza nti abo baagala batwalira nze nabuuza ne basale nga balimu ebya wealth creation ewaffe waka twatundanga amatooke enkota 408 ne tulima kasooli ne tumwebakako nga mu ddiro munna ne mu bisenge mujjudde kasooli n'ebijanjaalo. Kaakati gwolowooza nti abalimi ab'ekyazanga n'ab'emukono n'abakamwenge abalima kasooli baagala kuba wansigo za kasooli kyekizibu kyabwe oba baagala maketi yakutunda mu kasooli? Ampuliriza nkomawo bwe nkomawo okuva mu birango Ssemujju olina bye wamiisinze mu Parish Model. President bwe yabadde alonkinga yaleeseemu tractor concept ya tractor eno ekozesa amafuta matono ekozesa inputs za beeyi ntonoko akanti eno bw'eneegenda mu parishes z'ebyalo okusinziira ku biki bye balima
awo okulima kugenda kuba kwanguye kubanga ejja kubeera ekozeseza ssente ntono. Agriculture ajja kufuuka mechanized ate obutale kuba kyeyagambye nti gavumenti yateeka ssente mu butale obujja okutunda ebyobulimi across the country ganti akeeriira kaggwa akehoima kaggwa Mbale ndooza Soroti yagenza okububala ngaga nti in terms of regional markets naga nti ate buyitirivu obulungi ayagala babutulage naga nti obwo togenda kuddayo kusanga miyembe ku Camden wali ku Camden kono baako eno ku Kirak noga nti gijonjodde gigenda kubeera mu environment we gina okubeera nga bwe giba tegitundiddwa leero gina cooling systems zijja kusigalawo n'enkya batunde. Lutindo ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju Nganda Daudi Bukenya bw'oba ompuliriza obubaka mbutuusizza Honorable Ssemujju ekitabo akifunye olwaleero era bw'anaafuna obudde ajja mugambe ekyenyongerako nti ekitabo ntuumu nnene ampadde omulimu gw'okusoma nese bwe nayanziza ekitabo ekyo kinsindiza okusoma. And Daudi nange neyanziza bituuse byonna era Haruna Kanabi yabituusiza bulungi babitumye Haruna Kanabi yabituusiza era nze omulimu gwange leero emisana wentandikidde. Ssemujju obadde onnyonnyola ng'olina ky'omiisi ng'olyaga nti ntadde mu tractor ngenda ku mechanizing agriculture tuzimbye obutale obujja okutunda agricultural produce buyina capacity ya storage buyina kitegeeza nti emiyembe bwe giba nanyumyanga wano nti bwe nagenda ngendeje ku university okusomesa nga bwe mba nkomawo lwengula ng'ab'obugali abaleesa amatooka okuva eyo wansi yonna taagala kuddayo nago kati ng'ayina kugakuguza olw'eggulo nga ebbeeyi egudde kati onaaga nti ettooke lye libadde lyengerera mu nnaku 3 osobola okubeera nalyo mu katale n'oliguza Ssemujju after wiiki emu n'ekitundu. Kati gavumenti mu ofiisi ya Prime Minister mulimu ekitongole ekigoberera ekirondoola ebyenkulaakulana kikulirwa Professor Ezra Suluma yali Minister wa Finance. Gavumenti we yagenda mu annual review of government performance njala kujjayo kano nziremu point gy'oŋŋamba Suluma point namba 4 bwe yali awa highlights kyeyayita key challenges national service delivery yagamba only 16% of community access roads are motorable passable. Ekikanzigisizzaayo awo mu Luganda kitegeeza nti mu Uganda enguudo abantu ze bakozeseeyo ebitundu 16 byokka z'enguudo ezisobola okuyita ziri motorable muzayisaaga emmotoka neetuuka nga namu endala mbi tezina tebasobola ziyisamu bimera. Eno ripooti ya Suluma ekindeesezza ekyo Pulezidenti wamulaba Peter ng'ali Namanve agaba tractor mundi ogwasooka buli district neetwala bagende bakola enguudo netuddayo wali n'agabeza Japan ne road unit yes n'agaba neza Japan yagaba tractor mirundi 2 kakati enguudo tractor nze nasangako tractor we yasooka ogaba bwe China bakakozesako kilomita noza 2 ebyuma ne bibuukamu ne waga ati balina zitwala Bugembe gye bazikolera. Kati saagala oli ebigambo bya President adeeka akyakyanki bwe yasindika tractor kola enguudo mu byalo enguudo ebitundu 16 ku buli 10 ze ziri motorable. Kati bino byowulya byakugamba nti agenda kusindika tractor bagende mu butale bijja kuba nga byanguudo banagenda okubaliza leso nate bakulimbi bajja kubuulira obuzibu Uganda bweyina olwaleero wa mirundi 2 Peter tera nnyo kyogera comparing ku Dubai bwe yasalawo ebyenfuna byayo nega bigenda kutambulira ku 3 T's transport tourism ne trade buli kimu Dubai ekikola netandikawo fly Dubai ne bakola akajanja aka buli kimu mu nnyonyi zaabwe ebyobusuubuzi n'ebyabalambuzi. Omuntu agenzeko Dubai ennaku nja kulanga abantu abayingira n'ebya COVID almost balinganga ababivuddeko
bagenda okufulumya ebibuga ebisinze okukyalirwa mu nsi yonna nga Dubai number 5 kubanga ebyenfuna byawe babizimbidde ku bintu bisatu. Nabuuza abantu bano ne mu parliament ne mbabuuza nti ebyenfuna bya Uganda bizimbiddwa ku ki? Bw'owuliriza Professor Kamuntu wabeedde mu tourism ng'akugamba olwaleero Uganda ssente zeefuna mu balambuzi zebadde efuna basinagenda mu COVID nga mwe tusinga okufuna ssente ezibadde zisingira ddala obungi abadde gold oyo gwe olumu gwe bannaffe gwe banyaga e Congo luli bayitako n'owa Cuba bamuyisa wano genda omutunda mu katale nga gold olwaleero minerals mwe musinga okuva ebyobugagga Uganda mwejja ssente. Namba 2 bya bulambuzi. Namba 3 be bannayuganda abali ebweru abaweereza ssente kuno. Namba 4 emmwanyi kwezadda. Emmwanyi mwe twasinga ziri mu kifo kyakuna ziri kati mu kifo kyakuna ezisoose ngambye gold ne tuddako ebyobulambuzi. Kakati obuuza lwaleero Uganda ebyenfuna byayo bizimbiddwa ku ki? Bw'oba maze okumanya kwe bizimbirwa ensi njala batuwuliriza basonyi nga tumumayininga wano omwe ava walala tava wano bw'oba balikodinga gold bamulikodingira Ntebe nga afuluma tebalikodinga gyava. Kati awo wao ne baleetako wa Cuba bamukwatira awo naye ng'ayise Uganda okusobola okumuzaayo ebweru. Bw'aba bakulaakulanya ensi Peter tebagaba ssente ne musimba abantu layini. Ssente baziteeka mu bintu bisobola kuwa abantu mirimo. Uganda esobola okubeeramu abalimi 50,000 ne giwa abantu emirimu obukadde obutaano. Nakyali nga ndi Sydney Australia nali ku TV ne balaga omusajja eyali alunda endiga ng'ayina endiga ezisukka 1,500,000 omuntu omu era yali agenda kutta endiga bakolo zaali 3 ne bagaa nti omusana gwamukutte oba bwina kwasala endiga 3 n'aziziika ne mashini. Kati oyo golowooza owa 5,000,000 ez'endiga awa abantu bameka emirimu. Bw'oba oyagala okulaakulanya abantu bayiro ng'ogenze mu Parish Model kati bw'ojange waffe bijaba we twazaalirwa nakugambako abantu abanga ne bagiisa Kigundu nga atema enkota z'amatooke 1,200 ne bagaa Lailand etisse Lukage kiridde kati Benzi eyambuse naye etikka omuntu ogwo olwaleero ekibanja kye yakigabanya kirimu abaana ezo nazisanze Ssemujju nade mpite entungamu nga ngenda mpaka Kabaale ng'ensuku ziri ze bagaa nti ezigudde akaleka nga ku nsozi oziraba era ng'osanga loole nga zirwana okuvaayo nga zijjudde amatooke. Kati bw'oba ogenda kulaakulanya ebyobulimi mu Uganda kuba abantu abasinga abalima mu Uganda balima kulya ezifikawo zaatuna n'agula ensawo y'omwana ojja musanga nga kuyiika kwali tukyalina kyoyinza kwongerako naye ne risaaki yennyini omalekako nakugamba no nakyalira Gerard Sendawula n'agamba ne ka risaaki akatono ke weetaagamu omulimi tekaliyo. N'agamba yali atunda ente Kongo ng'afunye akatale nga waliwo ente ezikula amangu naŋŋaa naye amaaso gaazo bwe gatuuka ku busubi nga gaziba naye ng'agenze kate kufuna bano abaana aba bulijjo bazikolera obugaalubindi zireka okuziba ng'abuuza risaaki ya gavumenti eriwa obuuka obuli ebitooke ne bubimalawo obuli emmwanyi ne bujja ne bubirya. Nabuuza ba Ministry ya Agriculture nti obuuka obuli ebitooke tuyinza kubusalira magezi ki ne baŋŋaa teriyo magezi kasita buli ebitooke tema bye balidde biteme biziike. Golooza nti omulimi omuga nti mu lusuku olamba lugwe ku ttaka kintu kyangu nnyo. So therefore ssente eza Parish Model zijja kuyitawo ng'ez'abavubuka bwe zaayitawo ng'ez'abakyala bwe zaayitawo ng'ez'emyoga bwe zaayitawo. Emabegako omwami Museveni yagambako n'okugamba nti ebya Operation Wealth Creation tebyatambudde bulungi simanyi oba okyajjukira. Kaakati mu Operation Wealth Creation yavuddeyo kati tuli mu katogo ka Parish Model yaafunayo kigambo kimu n'atambula n'ekyo n'atambula ensi n'agyetolwa n'anga nti kati ensi egenda kugaggawala. Ekyalemesa bino ebyasooka emyoga lwaki tegyakulakulanyiza bantu kyabadde ki? Emyoga bagireeseeko mulundi ogwo nabuuza n'anga nti tegigenda kuvaawo nagyo gigenda kusigalawo bagenda kutambulira wamu Operation Wealth Creation tegenda kuvaawo. Kati poliisi ya gavumenti olwaleero ku bantu ebitundu 68 abawangaalira mu byobulimi yeri ki?
kibazo honorable mugambe nti proceeds from farming come with time. Ekikola obubi abafunyi b'omusaala agenda n'okubala tabaza ayagala kuyiwamu buyiyi. Honorable osobola okulima n'ofunamu oyo bwakugambye. Yabaddeyo omulala kamunonye Nakintu agamba nti honorable gwe nkuwulira oyogera mu njogera y'abacapitalist nti baweeko omugagga ffe tulabireko ekyo Nads kye yali ekola kyagaana. Lwaki kyagaana? Nads kati otajjano ng'ajjanga afulumya ripooti ku by'emmwanyi. Bw'afulumya ripooti ku by'emmwanyi nga ze baayoolanga ne bawa abaka palamenti bagenda mu abantu zigenze ensidiringi zikalira mu magombolola. Famera tegeerekeka y'ekyabuze. Ssemujju ekyo kyazikalira. Yes, a lot of them zaakalira gye zaakalira. Naye emyaka giyiseewo mingiko tulina lwe twalina boom ya kasooli. Emyaka egyo bwe nasemberayo okukola ku TV nalina argument ne mukwano gwange Romshana ne Baguma ne Edgar Tabaaro nga mbuuza Ssente Operation Wealth Creation ze yatwala okusimba emmwanyi. Twandibadde tulaba ekibira ky'emmwanyi, twandibadde tulaba kasooli ne tukayana nnyo. Genosale n'atuyita tugende tumukyalire ng'abeera mutundu eyo n'atunnyonnyola kasooli gwe basimbye. Of course my questions were basic nga mubuuza nti owange kasooli yaani yamubaguza? Who is the supplier of the seeds? Kubanga yandibadde atulaga nti okusimba ttani emitwalo 5 kitegeeza eriyo Ssemujju ya importinga kasooli oyo wano tetusobola mukola n'ebirala ne tuvayo nga tukkiriziganyiza obutakkiriziganya. After some time kasooli bwe yagwa ebbeeyi nga mungi nnyo agudde ebbeeyi nanguteekamu akasimu. Mr. Kibazo njagala kuwulira ng'onnyonnyola abantu kati nti kati uno kasooli yavuddewa era nanga nti kati tasiki yabweddako kunoonya entries into the market nti at production level we are successful. No, see Sale ne team eyo era kyovolaba yakuyita mutundu tiyakuyita mu faamu za nnimiro bo babala nsigo nti katusindise ttani z'okusiga 8 ne bazikubisaamu nti bwe ziba zibaze zijja kuvaamu. Kasooli mu Uganda ekibadde kimufudde omungi enkuba Katonda agituwadde ennaku zino nefuuka nyi. Si ne luli nti yali mutono nti abantu bayite bamulema naye yali afa. Kati enkuba bwetonnye kuba ebyobulimi bya Uganda Peter byotagambye nti katutaddewo okufukirira abantu abafukirira irrigation beeyongedde obungi. Kasooli gye baamusigaye naye buli yasiga kasooli ne bwamusuula nze mbadde ddudde ne wonajje wange mukono mbaye ndudde okulaba kasooli ekikolo kimu ne kiteekako eminwe 3 type ya nsigo not necessarily n'enkuba kubanga mukyalo ewaffe ate mulimu gwe baasaawa mukyalo gye banzaala ng'enkuba eganye ne bamusaawa neno wado abatandise okumusaawa season ewedde n'enkuba katikulu nebadde almost yakendeera. Kasooli kwe kuvayo n'abala kati Sale omulinda nganga ng'omusana gwase n'omubuuza kasooli gy'alaze n'omubuuza kasooli gy'alaze kati n'ennaanansi golowooza nti era nabo be bazifudde nnyingi. Ababadde bagabenda okoze muzennaanansi Moses Yaruhanga yangamba baali bagula endokwa nga bazigabira abantu yali ampa n'okubalanga nti ennaanansi bw'onoogikuza nga ntonotono bajja gigula siringi 10 ng'eri mu nnimiro era gyeziri. Nangamba nti eriyo abantu abaali balima nga tebakyalima nananansi nga bo balima ndokwa gye bali nange mbadde nzigula kuba eriva ejjinja okuyitira ekayunga mwe bali mu nnimiro bazirima endokwa ne bazitunda bwe bamala ozikuguza n'otunda ennaanansi mutwalo gumu ennaanansi 7. Peter okujjako nze wetwabeerera mu kyalo twalimanga nnyo kasooli n'ebijanjaalo naye nga tetulinayo option endala ne baguza ku ssente esemberayo ddala babibaguza era musiga bya season eddako naye ebyo tebisobola kubajja mu mbeera kyatuyamba ffe bazadde baffe babirimanga kutuweerera naye tebabirimanga mukola ssente kugaggawala kugula bitabo
basobole okipingira abaana mu ssomero okumotivatinga abalimi ne babeera mu byobulimi kiko kubeera ng'ebintu bye batunda balabawo edda abasajja abatundanga emmwanyi bakamulege bwawuliranga ekiwangala nga bagagga ku byalo balina loole bazeegulira balina ne zi Mercedes Benz ne bagaa nti oyo asinga okulima emmwanyi ekiwangala ne Mercedes Benz nga weeri ewaka nze nakulira Kalungu ekitosi ewa jjajjange nga tutunda emmwanyi naffe waka ne wabeerawo ku Bugumu emmwanyi ne zituuka ekiseera ne zigwa akatale abantu ne bazitema bwe bazitemye ne balima ku kasooli n'ebijanja ate nabyo ne bigwa kati ne baddayo ku mmwanyi kakati abakugamba nti emmwanyi bagabye nnyo ensigo kyekizongedde ebbeeyi no abantu bagenda batitenkanya kibaba bagenzeko saawa ekyo ekibeera ekinyi balima kasooli kati katuddeyoko ku mmwanyi bwe batyo naye nga tibalinaako gavumenti kyebagamba bwojukira nti abantu balima wano vanira ne bava ne muzaake ne bagenda okulima vanira nga bagenda ssente zigenda okuva mu vanira olowooza biki ekyamutukako vanira akatale k'ensi yonna kaagwa kati ne badduka tetulina research tebatubulira nti so saagala Dr. Albert Oluka. Honorable Ssemujju, I like you as a person. But I think on this, you're getting it wrong. The parish development model will depend on what people are doing in a particular parish. If in your place welding is the thing, because people are building houses like you say for 4 billion, people will have money for welding, plumbers will have money for training and to be able to do those jobs. If where I come from, here in Katakwi, what is reasonable are fruits, we will help farmers grow the fruits, package them, and sell them beyond here. Honorable Ssemujju, do you know that matoke is sold outside Uganda in kilos? And as we speak, while a bunch of matoke in Kampala is 15,000, you get $4 for a kilo of matoke packed in a box and sent away from here. All we have to do is encourage our people and harness them. If we have more produce, the markets will be sustainable and they will go on. Add on the ideas, don't deflate. Dr. Albert Oluka. Dr. Albert Oluka, simanyi wannemedde okunnyonnyola bulungi. Nakugamba Peter, myaka 2-3 emabega nali e Dubai nga waliyo Mango Festival. Pakistan buli mwaka efuna milioni za dola 10, buli mwaka efuna milioni za dola 10 okutunda emiyembe e Dubai. Just one Dubai, si a destination yokka. Nina mikono gyange abasomerako e Pakistan e Karachi bagamba nti emiyembe gisinga okuwooma mu nsi giva Pakistan. Emiyembe egyabwe ne type yawukana ku ya Uganda. Obulaba nga nayo kabakengedde katandika kalirira ku kikuta naye nga tekavunze. N'obusanga mu box n'ogula omuyembe gumu ng'oguze dirham 5, dirham 3, obadde ogula eryenvu limu, mbadde Dubai n'emwezi tegunnawera nga ngula eryenvu limu erya bogoya dirham emu yenkana ezaawa ndowooza 1000. Naye nga omunwe sekiwago omunwe gwa bogoya e Dubai nga gugula siringi 1000 za Uganda. Kyenkugamba ekyo abalimi kye beetaaga kubanoonyeza butale na birime bye bagenda okulima nga basobola okubitwala mu export ne babijja mu Ssente. Ogula epaapaali n'oligula dirham 10, which is mutwalo. Naye ensi ezitunayo nkubulidde kye zikola nazo tezigenda nga zidistributinga Ssente, bainvestinga mu research ne bakuŋŋaanya n'abalimi nebeera cluster nga balima. Olwaleero tuddeyo wali emabega kiyinza okuba nga kikyuseemu katono. President kye yali agamba ekya zoning nti tuzoninge nti wanewelijaba bali masimusimu. Anti kakati bamuli muteko kuba ng'ojja mugula gavumenti kyeteko okukola kwe kubeera redde abalimi nga tebagenda kukola loss. Buli bakola loss nga babiddukamu. Mbabazi yatugamba mu parliament bajja nga bayomba nti bayiwa amata ga Uganda. N'atuga ekizibu kya Uganda actually si katale naye production. N'atugamba nti Egypt yatusabye tugisuplying embuzi. Egypt yatusaba bogoya. Bwe tusaba bogoya neereeta ennyonyi ne batwala bogoya omundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu.
ogwokuna baasoma bogo y'okumugya Kabaale Mbaale na buli wamu ennyonyi yagenda tejjudde teyadda eyajja okutwala bogoya. Embuzi twali tekazitwala n'ozoba yali Saudi Arabia, twamaliriza nga Somalia ye supplying embuzi ne Egypt. Kati kyekye nkugambye nti okusustaininga production Ssente wezijja wano waliwo nakintu yagaye nti Ssemujju alabika oli capitalist. Ssente wezijja wano gutunulya omuntu omu atandika supermarket n'osanga nga ali omu nga mulimu abawala abakola mu bameka nga balimu nga 30-40. Omulimi omu nga asobola okwemployinga abantu, sinti njagaliza abantu babeere nga babemployinga, asobola okwemployinga abantu mu kyalo ne baggwa nawo ne baba nga tebakyalima mmere yakulya. So agenda okulaakulanya ebyobulimi, tagenda mu kyalo kuwa abantu basiga kulya, oyo aba agenze ku food security. Agenda okulaakulanya ebyobulimi, agenda kulaakulanya amafaamu ge gasobola okutunda emmere ebweru wa Uganda ne gawa abantu emirimu ne gakomyawo ne ssente ne bagula kiri kyogambye ku kyalo n'omusanga ng'owa faamu yasasudde abantu bagenze mu butale ku kyalo bagula. Formula eyokulaakulanya abantu 68% bamufuna mpola abali mu byobulimi. Olwagambye olukan nti ewo aba holding abapulamba ayagulye entirely naye bateekwa kubawa skills na kubafunira mirimu. Nali ne Anita owa investment nga nyomba naye ng'olwo Azam esasula abaana abakola yasooka nga basasula omutwe ogumu 1,000 buli lunaku, neemala n'ezisala ne basalako 3,000 za kulya mmere ne bajja Kasamba yani babeera okwekalakaasa. Ng'emirimu egikolebwa egivaamu ssente nnyingi gikolebwa abantu bavudde bweru wa Uganda. Kati ne mugamba nti mwe factory wezijja tuzeetaaga naye abantu bwe bafunayo emirimu ssente ze babasasula zina kye zikyusa ku kitundu oba baba ng'era agenza okuweereza buloka ku site ne bagenda olw'okuba italina kyakola n'ekimu naga nti kale kankwe ne banampayo akasambu be 15,000. So obuzibu buli mu kulaakulanya indigenous businesses n'abalimi naki ne weesanga ng'abantu abalima basobola ogenda ne bekola. Kati abantu abalima amajaani mulimu ebitundu by'otuukamu nagasanze Kabaale gali eno waggulu entungamu okuyiika era bw'oba ogalaba wano oyinza okuwooza nti faamu ya muntu omu naye babakuŋŋaanya ne balimira wamu nga buli omu alina agage we gakoma ne bagatwala ne bagatundira wamu ku maketi. Wano abaali badde bagezaako okulima ekintu ekyo badde babikajjo naye ne bibafuukira ekizibu ne biremu okuvaamu akatale akakulaakulanya ebikajjo abantu b'ebusooka n'obasanga nga baavu. So zoning Museveni yagigezaako n'emulemerera. Idi Amin yateeka meat paaka esoloti nga tutunza Libya enyama. Tusobola okutinza ebintu ebinnuma Peter Lemeteri buli wentambula nze ngenda mu supermarket buli kimu manoonya beeyi yakyo nansimu ekiva. N'otunulira obupaapaali bwe butikalinga ekikonde n'okagula $, namba $2, $3 almost mutwalo mulamba ne bagoba obuva Pakistan. Lwensembyeyo okubeera ettake nabuuza n'abembase ne bagaafa balina ebintu ebiwooma bwe tuti because nga buli wola obutale bwa ttaka obutunda emmere bujjudde bogoya bujjudde naye nga mubi ne banga nti kati awo tugenza ate mu international trade. Brazil yetunda wano ebyokulya akatayi tekakkiriza muntu mulala n'ogwo yereeta amapaapaali mapeera neereeta n'amenvu. Kati nga mbabuuza ffe tufunira ki because katwagenda tusaasanya ssente ku buli embassy nga waga nti buli embassy ya Uganda eteekwa okwetaba mu kunoonya obutale n'obyobulambuzi. Buli embassy nga tugiweereza $226. Kati nga mbabuuza mweyawa naye ettake mutuyambye tutya nti awo baggalawo awo wa Brazil. Kakati Uganda tukyali ku experiment nti amatooke gatuuka e London ku $4 ekilo. Anti abagali era bwona agasindikayo gonna tebagamalaawo. Abagali era be bantu bonna Uganda bamulya amatooke kyovula abagagula ezo ssente n'ensene najja kugamba nti so kakatale sikeeka amatooke kano k'abantu nange bwengenda tugenda mukali wasanga bakutunda boxi nanga ndi bagiguze pound wezi naye ako katale sika abazungu toka kunoonya abazungu kye balya. Peter kangambe kino nga nsembayo Daudi Bukenya akugambye nti emiyembe nti India erima na mingi okusinga Pakistan naye India erina n'akatale munda mu nsi akagirya. Twagenda lumu nali Uganda yagenda okupromotinga coffee
China nenga tebanywa coffee. Kati mbanjogera n'abakugu ne bagamba nti yusi ensi ezimanyi ssente ne bagamba nti ensi esinga okutunda embizzi China Denmark. Yo yalaba nti Abachina bali bambizzi negenda baguze embizzi. Uganda yatwalayo mwanyi tebanywa coffee. Bali banywa chai. Tebanywa chai, banywa chai tebanywa katuli kakati Uganda Peter egenda n'erima ebintu nga bwogendi vanilla n'agwa akatale abalimi ne balajana. Brian Masika akuganye nti ebyewunyisa nti eggwanga lya Emirates li importing omuddo okuva Denmark ne Bungereza bagulima mu tray ne bagu exporting ne baguweereza eri nti kufa abayina embeera y'obudde eno wano tetwandirimye Pascal munatuulira amawanga Sharjah ogenda kati mu supermarket ogula juice ojja kusangayo juice ava Dubai ave Sharjah. Ensi enkalu ebyangwe mama wange abirima ekawanda n'ekyazanga Dubai ne batuguza ebyangwe ne bateekako ekyalane ne basimbako akagoye ne batuguza n'ebyangwe nga Uganda etunda ebyangwe ebivudde Dubai. Ampuliriza Lutindo eryaga nti abayindi bali amatooka okukira abanna Uganda erandani naye tegaliyo nate